Kyabagala balungi abeekuumira kusenga 5256 mbaaniriza ate nakyo olunaku olwaleero kansubire mwasiibye bulungi era nga muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza oba nga mundaba. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mukira omunene. Omusajja alina omukira omunene, omukyala alina omusajja alina omukira omunene, naawe asuubira okugeza ku mbolo egejje ewanvuwo oba ekole biki eno vidiyo yammwe. Bizibu ki oba kabi ki akali mu kubeera n'omukira omunene? Namba emu, omusajja yenna alina omukira omunene ebiseera ebisinga togenda kunyumirwa kwezina. Mulinza obutakitegeera bwe nkyogera kati era bw'obanga kyowulidde n'obuubuuka oswadde. Kati kankunnyonnyole lwaki. Buli bw'obeera n'omukira nga munene gutandika okufuukira ekizibu nti waliwo sitayiro z'otagenda kubeera ng'osobola okubeera ng'okozesa. Ng'olina kusitiikinga ku basics akina missionary egenda mu kabuzi nga bino ebisigadde bigenda kukaluubiriza. Simanya tukole gye bayita ego, simanya tukole gye bayita prawn, simanya tukole gye bayita drone. Ebyo byonna tosobola kubeera ng'obikwasaganya. Lwaki? Byetaaga omuntu nga alina omukira omumpi oba nga alina omukira oguli average sized. Naye mu ab'emikira emiwanvu nga tukyali awo. Omukira omuwanvu gwe gwenkana gutya? Omukira omuwanvu gwe gusukka inchi 6 okudda waggulu. Inchi 6, kitundu 7, 8, 9, 10. Ogwo gubeera munene nnyo eri omukyala. N'ekirala ekigenda okuviiramu okubeera nga towoomerwa. Omukyala ono atandika okubeera nga akweraliikirira buli bw'omuyingira. Anti akimanyi nti oli muwanvu ate oli munene. Oluusi omukalabula munda, oluusi omumalako emirembe, kale nga tebimunyumira. Ebyokwezina biba bimweraliikiriza bweraliikirizi. Ne wabeerawo ekizibu ekirala nti mwe mutuuka ne mulobooza nti emmano olina kugizina buzinyi. Era nsanga nnyo abasajja nakugamba senga mukyala wange mukalu. Naye ng'omuntu gw'agamba nti mukalu kituufu si mukalu. Okubeera n'omukira omunene kitegeeza olina okubeera n'omukazi ng'alina amazzi agasukka kwaggana aga bulijjo. Ng'amazzi mwegali gawera awo mugenda okubeera ng'omuyingira bulungi nga temulwanye, wagenda okubeera ng'omunyumira bulungi, kitegeeza ojja kwetaaga okugulayo ku museereza oba okufunayo ku lubricants ze munaakozesa mu kisenge kyammwe. Naye bw'ona agamba nti obeesinge ku mazzi ga mukyala, ekisooka yeraliikirira omukirago ne bw'aba aga producing oba ne bw'aba aga leesi agenda kkala mangu olw'obweraliikirivu buli bw'akuyinako. Amanyi nti bannange agenda kunteekamu ekintu. Kwagamba omukazi atuuka n'atandika nga ebintu by'okweza tebimunyumira, naawe tebikunyumira ate nga bikubowa. Kubanga wandiyagadde okugezaako bu styles obw'enjawulo naye tosobola bugezaako kuba omukazi ogenda kuba omulumya. Sinakindi olinza okumudamejinga oba okumuteekako injuries naddala eyo munda. For example, singa oba n'omukira omuwanvu n'ogenda muka missionary tetuyita Alexander, n'ogenda mu commissionary ke bateeka ebigere by'omukyala waneeno mu kifuba ky'omusajja oba ke tuyita legs up. Mukwano gwange omulungi omukyala singa omusonseka omukira ogwo n'ogummaliramu olinza okuwunzika ng'ate omuleetedde ebizibu bya bwereere nabaana ogikosezza oluusi n'okuba ng'ogijjeemu. So olina okubeera ng'ate omukira ogwo oguyingiza naye ate nga togumalirayo. Which si kye wandiyagadde. Buli musajja ayagala ateekeyo omukira ogwo aguulire gwonna nga guli eyo munda w'omukyala gutabaala. Nga kanaku kakaaba. Naye bw'ataguwulira atandika okubeera ng'awulira alina kyasubwa. Kigenda oluusi okuviiramu n'obwenzi ogenda onoonyeeko ebbali eyo oba ebweru eyo olabe kangendeko eyo. Naba oba naafuna anajja mu sayizi yange oba oyo anantuuka. Ekirala ky'olina okumanya oba ekizibu ky'ogenda okubeera nga ofuna nga ggwe omuntu kwe kubeera nti omukira guno engeri gye guli omunene ennyo gugenda kufuuka kizibu kya kubeera nga ggwe okunuunako. Olwo lufuuka lufumo. Kizibu nnyo omukyala okwata omukira ogw'ombu aguteeka mu kamwa ke. Anti guba munene nnyo ne woogezaako guteekayo n'akamwa olina kubeera ng'oyasamiridde wenna ng'oweegaayudde omumwa ebitagenda kunyuma. Kitegeeza gwe togenda kufuna opportunity ya kuwulira nti simanya bakomba bwe bati omukira, simanya banuuna bwe bati, simanya bakola biki. Ebyo gwe togenda kufuna opportunity ebiwulira. Lwaki? Kubanga omukyala agenda kuba tawoomerwa. Omukyala agenda kuba tasobola kubeera nga akukkiriza okuteeka mu kamwa ke engeri gy'oli omunene nnyo. Kiba tekiggwa. Ekyo ng'okitadde ebbali ekizibu kyakyo ogenda okusisinkana kye kyakapiira. Obupiira bakolayo obuli extra sized naye waliwo abasajja kati omusajja nga circumference oba nga obunene bwe ng'ayimye bulungi ng'ali mu inchi 6 oba 6.5 ng'omukira munene bwe guti gwolobooza eyo gundi akapiira bwe kati ogenda kajjawa. Nga wonvuddewo twogera ku mukira omuwanvu nga kale si munene naye nga muwanvu. Kitegeeza akapiira bw'okayingiza kagenda kukoma wano tikagenda kujja paka eno yonna waggulu tikagenda kuloolinga. Usually obupiira babukola
accordingly ku size ez'enjawulo, average, obutini n'ebisigadde. Kati gofuna size ekutuuka egenda kufuukira kizibu oba ogenda kubeera ng'osanga obuzibu okufuna akapiira. Bw'oba toyagala bintu byakuzaala ojja kwesanga ng'omukyala omwegayiridde nti munnange mira obukerenda agaana okubumira afune olubuto olugwemu. Naye ate obanga olina akapiira oba kushuwa nti owange n'ebirwadde sigenda kubeera nga nkola ki nga binkwata oba nga bimbeererawo. Ate era n'ekizibu ekirala abasajja abalina omukira omunene kye musisinkana okubeera nti oluusi kikuviiramu obuzibu oba kikubeerera kizibu nnyo okubeera ng'osobola omaintaininga omulimo gwo. Mu abasajja abasinga ky'ovola nabagamba nti oba ogeza akasolo oba oba onoonya eddagala erigeza akasolo, njagala okimanye nti amaanyi gagenda kendeera, kubanga ng'obudde kuba neeno nti munange nze mbwento bwe natondebwa. Naye mmwe abagezi omugezze obeera osika kinywa oba kye tuyita veins oba veins ekinywa whatever, oba osika kinywa ekyo kiri munda kiwanvuwe, ate era oba ogaziya muneeno munda ng'ogaziyamu mugejje osobola okubeera ng'omusaayi bwe guyingira kasolo kukeepika ne kagejja ate ne kawanvuwa. Kati embeera eyo singa ebeerawo weesanga nti amaanyi g'ekisajja gakendeera. Mmwe abalina emikole amaanyi gaggwaawo oba ne gakendeera ddala okuggyako ng'era wejjanjabye ng'omuntu bw'alina okwejjanjaba. Gwali nti nno nti tolina mukole ng'oli nakyo naawe era osobola ofuna ekizibu ekyo. Engeri gye kiri nti omukira gwo guba munene nga muwanvu, omusaayi guneeno oguflowing oba ogutambula okujja eno mu kasolo gusobola okubeera nga tegujja kusobola kumalako kutambula kutuukayo oba kuggweeramu. Nti we gujja oba guflowinga down mu kasolo ko kabeera tekajja kujjula, some parts are not filled with blood, ne weesanga nga omukira guleberalebera. But si buli omuntu ekizibu kino akifuna. Waliwo abasajja nga bali ku nnomo ng'asobola okubeera n'amaanyi ge nga ye tolina kyokola ky'omugamba amalako wonna w'aba agendedde. Then ekirala munnange w'oli bw'obeera n'omukira omunene gwe tosigenda kusaasirwa banno, anti bajja kulowooza nti gwe oli wa kabi, gwe olina omukira omunene tolina ky'olemererwa, ne beerabira nti naawe munnaye mu kisenge olina ebizibu ebyoyitamu nga gwe byotagenda bagamba nti munnange mundaba lwakuba na mukira munene, naye kino ne kino kyempitamu. Then n'ekirala ky'ogenda okubeera ng'ofuna kyekyengoye oba empala nti buli bw'oyambala ne gulyoka. Some people get munnange very very discomfortable nga balina egyo emikira. N'omusanga nga yenna yeekunyanga nti kyonna kizimbye tayagala bakirabe, leero nno naafuna omuyimo mu bantu olemwa. Underwear zifuuka obuzibu ez'okufuna kubanga toyagala egukwate egusibe oba egubeere ng'ekumalako emirembe. Ninayo mukwano gwange takyayambala underwear, yankutuumiddeko ddiya. Yagivaako naye yageza mugeze. Naye yagivaako yeeyambalira binu ekintu n'akireka ekirengejje, yagamba kimuluma buli bwakiteeka mu underwear kubanga abeera nga akinyize. Ne mugamba genda ogule bushoti, n'angamba nabo bwagaana kubanga ate kati guyitamu ne gudda mu side ne gubeera nga gusambaza short kubanga ate short ekisooka ye muti ate omukira munene. Kati short bwagula ennene kitegeeza ebeera nga wano wakati wano mu bisambi eno mu mabbali waliyo space nnene, kitegeeza omukira guyitamu ne gulengejja ne gumalako emirembe. Kati yaguvaako aguleka ne gulengejja nga bwe gwagala. So ogenda funa ekizibu ky'okugula underpart oba underwear ezigenda okubeera nga zikutuuka bulungi nnyo. Then n'ekirala ky'ogenda okubeera ng'ofeesinga oba ekizibu ky'ogenda okubeera ng'ofeesinga nti singa onaafuna omuntu ng'omwagala ogenda kubeera mu constant fear y'okubeera nga tomulumya n'omukira gwo guno. Naddala singa omusanga nti abadde naive, abadde mbeerera, abadde tagendangako mu bintu ebyo oba si mulwanyi wa ntalo, kitegeeza ebintu bino tabinaako nnyo bumanyirivu. Kati obeera omutuukako omukwata mpola mpola, tosobola kubeera nga obeera awo bwotyo kwegamba si byakubeera nga omuntu omupapira oba ng'omuntu omuyingira nga bw'oba oyagadde. Kikulimitinga oba kikuleetera okubeera nga weefuga oba nga weekomako mu mbeera efaanagana bw'etyo. Then ekizibu ekyakyo osobola okubeera ng'osinkananga ggwe omuntu yaba nange n'omala oyima ng'oli mu public oba ng'olina ewantu w'oli abantu abasobola okulabira, omuyimo guyinza okumalako emirembe kubanga okanya kwefunyaafunya oba okanya kwezza eno kola otya naye ng'ate omukira gwonna gwereeze ate nga munene muzibu. So bye bimu nno ku bizibu abantu bye bafuna oba abamu be bafeesinga mu nsonga z'okubeera nga balina emikira eminene. Gwagwa aspiringa, gwagunoonya, gwagwagala. Njagala nkubuulire bino era obimanye timunange osobola okukeera ku makya ng'omukira gwo gukufuukidde ekizibu. So nga tonaba kugunoonya kakasa nti ogunoonya naye kiri wasi. Okiba tekiri wasi, teweekaka kintu kireke, tokaka mbeera. Mubeera bulungi, nsaba Mukama abankuumire abanjagalire, temujjanga okwo, mbaagala nnyo bantu bange, temwerabira subscribinga, kulikinga no commentinga. Omukama abanjagalire ate abankuumire lubeerera.
Yeah, yeah.